zine mbato olwalero ekiziruma Bobi Wine atutegerera atya ku opposition. Bobi Wine atukolera atya decisions ku opposition. Bobi Wine atuzanyira atya ebyobufuzi. Fe abagenda ne tusoma ebyobufuzi. Fe abateekebwateekebwa okuzanya ebyobufuzi wano mu ggwanga ku ludda lwa opposition. Bobi Wine avaayo atya avudde mu ndongo najja n'atutegerera. Bobi Wine yerungi yatya yasigale nga ye mulungi ffe tufuuka ababi kati naffe katumulwane. Wekuba kweyambula katweyambulire ddala. Okiwuliriza. Kati oyo lumu ne baagala bali babiri. Lumu kyali wa Mpuuga. Mpuuga kyali wa Anita Amongo. Ndowooza equation ni mugiraba. Ndowooza equation ni mugiraba bulungi. Kati ono lumu alwanirako kyaliwe Mpuuga. Ne Mpuuga alwanirako kyaliwe Anita Amongo. Kubanga Joel Ssenyonyi takomye kuteeka pressure ku Mpuuga na Anita Amongo amutereddeko. Okiwuliriza bulungi nnyo. Kakati munzikirize tugende mpola mpola n'ebigambo bya lumu ono. Omanyi waliwo embaata kabuzi mweziri muno mu opposition eziwoza twagende Makerere ne tusoma tulina zi PhD tulina zi doctorate tubadde mu byobufuzi mu nebbanga lingi mwe temumanyi bya bufuzi bya kisajja kikulu. Zino embaata ebyobufuzi ebyekisajja kikulu kwe kutuula Museveni n'abasalyawo butawe mulina omuvuganya. Zino embaata ezibagamba mbu Nuupu temanyi kuzanya byabufuzi bya kisajja kikulu. For a starters Nuupu teyajja kubeera mu opposition. For a starters Nuupu terwanira kubeera mu opposition. Kyovola bulwayo teyeefiirayo ku muwendo gw'ababaka gw'erina gw'omubaka we weesiriwaza ng'eggaali ekuyitamu. Period. Ebikyo nsiba kyogera ne bannaffe batugamba nti nuwa mutwe kakati mwetaaga numbers. We don't need numbers. Tetuli NRM buli kasasira ajje. Nkyolokwa twagala numbers natasobola kulowooza ajje nti tumweguya. Tetweguya babaka. Nkiddamu once and for all. Tetweguya babaka. Ekyo nkyogedde. Tubadde tubawamu just ka respect simple. Naye tulaba mutandise okutumanyira akamanyiro mwagala kakuza. We don't respect you MPs. Tetubeguya. Once for all temukirowooza nako nti tukweguya ssebo. No. Kyetukweguyako birowoozo byo. Ideology yo. Once ideology yo kekyuka, we don't need you. Tetukwetaaga simwe mutuliisa. You know? Tetukwetaaga. Tukwetaaga ka ideology yo. Once the ideology changes, we dismiss you. Tukugoba. Tetukwetaaga. Kyovola Nuupu tesiriikirira mubaka yennako obenga olyani ng'otegeeza ki tugikuyisaamu boy. Kasito owuguka tugikuyisaamu. Ewaffe teri kabaka. Tinze ntegera ebyobufuzi. Nze monna mateeka. Tugikuyisaamu boy newe luba luwaji nga lwokya tujja ddulu kuyisaamu ttaano. Nkategedde. Ekyo mukitegeere. Mwe muba mulowooza mulwana NUP. NUP terwanirira kubeera mu opposition. No. Ffe tulwanirira kulembera ggwanga lino. Ebintu nno bizibu ogenda oli n'ojjayo obukooti bwo n'obusuuti bwo n'obutayitayi. Olaga nti oli wakabi nnyo. Oleese etteeka nti olwokuba Nuupu sijagala. Mwana we tubukeera ku makya nga Nuupu yeekulembera eggwanga lino. Kino ekiteeka kyoleese ne kikunyiga. Nga gwali ku opposition mwe bulumu. Kubanga mwera temwagalangako kulembera ggwanga. Muli mativu n'obufu bwe babawa. You know? Muli mativu n'obufu bwe babawa. Gwe lumu n'okeera ku makya wulira n'endowooza z'obusajja buno. Mbu speaker wa parliament ne deputy we tulonda balonde. Kakati ne Nuupu ne ku opposition lwaki tetulonda lead of opposition. Bombo clat bombo wolo mu byobufuzi mwasoma byaki. Mutuyita basiru tetutegeera. Speaker akwataganira wa ne lead of opposition. Deputy speaker akwataganira wa ne lead of opposition. Lwaki totugamba lead of government business. Nabanja prime minister. Kubanga gwe tutegeera. Prime minister ina government number cabinet. Joel Ssenyonyi ina shadow government. Shadow cabinet. Olgato okwato otya speaker n'omutugerageranya ne Joel Ssenyonyi. Okumanya obusajja buno buwumba tutu busirusiru buyine efutwa nenge. Nefutubizi.
singa kawede kachikola mu mutima mulungi kandi government ennongozereza gendeeta mu Parliamentary Administration Act njagala tukole bwe tuti njagala leader of opposition alondebwe ebina bya opposition byonna ne ku leader of government business prime minister njagala babaka ba NRM bamukubeko akalulu not solo appointment okuva wa Museveni chairman w'ekibiina kya NRM ni kasisi nyetwe kasisi nyenvi obusirisulo obujjudde obusajja buno nefutwa nefutubizi nekajja nze nasoma nnyo nagende makerere ebyobufuzi embiruddemu mbitegeera bulungi nnyo kakati ono Joel Ssenyonyi ne Bobi Wine ebyobufuzi tebabitegeera yakati tebalina kutusalirawo bombowolo ebibiina by'obufuzi bibeera n'ekiyitibwa policies alternative policies NRM ina policies ezaayo mu multi-party politics ebibiina bibeera ne alternative policies NUP ina policies ezaayo zeina mu pipeline nti once it takes leadership ina policies zaayo FDC ina policies zaayo DP ina policies zaayo tovola parliament yakugamba majority will decide leadership in parliament omuwendo gw'ababaka abangi gujja kusalawo obukulembeze bwa parliament kyovola olwaleero NRM eronda leader of government business prime minister Nabbanja Museveni atula na appointing okiwuliriza bulungi nnyo kyovola olwaleero tulina ba chief whip nti FDC ina chief whip DP ina chief whip ebibiina by'obufuzi birina ba chief whip those are their representatives okiwuliriza abantu tebali basirokera kumanya ogamba nti ekibiina ekisinza ba majority kyekijja okulondanga loop okiwuliriza ate si wandigambye nti ennongoosereza gyendeeta njagala leader of opposition NUP weba yeyina majority MPs ababaka ba NUP balonde leader of opposition ekyo kitegeerekeka nti ababaka ba NUP oba DP esinza ababaka abangi ababaka ba DP balonde leader of opposition not solo appointment nti seeke neke yegenda okutuula ya NUP londe leader of opposition achiwiza naye obusajja bwafutwa obusajja bulina efutubizi mbuko kaseeso ketuule nalabye kano kalulume bayiga tunuulira obusajja obuli mu kuvuga ekintu kino era bwe bubadde bwekwekanga mu opposition bwesetinga ne bwetega nti gwe wojjango oyagala ntebe y'eggwanga bw'olina okwatako wali munnaye tokoze bwetute tebwagalangako okukulembera ggwanga bwagala kubeerako opposition bwambala obusuuti bwambala obukooti bufuuwa oluganda n'ebisoko bufuuwa oluzungu ensebo ebukubira engalo munnaye obwo butegeera ebyobufuzi oba bwe busajja obwakabi ku opposition bombo clat naffe abayaga tubiteesaako ababodaboda bateesa ku byobufuzi eyali omukubi w'endongo olwaleero asusumudde bannayuganda bonna tebakyali mu ludo tebakyali mu mbozi za kwepiica tebakyali mu mbozi za mipiira bali mu mbozi za kunyumya ku ggwanga lyabwe mwe mutuyambye eki mutukuumidde mu musibe twali erife tuli mu bibaala byaffe nkakere ngende ku kibaala nkole ezange eby'eggwanga saagala kumanya musomye simanyi mukozi obukondi UID simanyi federal ebyobufuzi abavubuka mulemye okubazuukusa osanga abavubuka singa baali bazuukuse nga Bobi Wine ku mulembe gwe back away 10 years singa Uganda Museveni takyatufuga singa Museveni tatulieko tatufuga nga twali tu discussing ne tutuuka n'okutujjako political education wano ne civic education nga biri awo buteekawo obusuuti weefuula obumanyi politics kandi ode kagamba kangende nteeketeeke njagala tukomyewo policy ya political education mu masomero bwagala kwata opposition yonna kakati uli bubadde buliira muli mu nkukutu kakati ensi yabutegedde bannayuganda babutegedde kakati bugamba katukiyiwe Bobi Wine yatulemesa egaati Bobi Wine atulingiriza kati katukiyiwe busajja bubi nnyo businga ne Museveni obubi mbabuulira musajja bwe butufugisizaako wano Museveni n'atufubba talalako buno obusajja bubi nnyo busajja bubi nnyo
Tulaba wa NRM aleta kintu kinyigiriza opposition. Buno opposition bwennyini bwe buleta bwe butandikawo embeera enyigiriza opposition. Aba NRM togenda balaba mu nonsense ono nganyigiriza opposition. Kababe ba independent. Naye buno bwefuula nti bumanye ebyobufuzi. Simanya akina DP. Awo omuntu yatukola obyakabina kana aka DP. Oba keetaaga kukola ki? Obusajja bufunye bulina omutima omubi bannange. Abusajja bubi. Ogenda lutula kalulume bayiga. N'okalaba nga koogeza obukyayi. Nga koogeza ennugu. Nga koogeza effutwa. Ono mpuga yo n'omulaba nga ayogera kujeregerera. Ayogereza bujeregerezi. Bana banna abala tebategeera byabufuzi. Ate bw'otuuka ku Sseggona amiima bumiimi. Mwe temutegeera na kutegeera. Ffe tutegeera. Buno omusajja bubi. Nze era nungwa ngamba naffe nupu gutusinga naddala ku kino kimbwa kakembo tekamwa. Kino ekisajja kyalerizinga audio wano nga tuli mu kalulu k'abavubuka. Ne bukeera ku macanga mukiwadde kaadi. Olwaleero kyekivevenga kyefuula ekyakabi nti kyo kitegeera ebyobufuzi. Naye ekisajja kyali tekikomawo entebe awo. Kyali tekigenda yingira parliament. Ekisajja kyalerizinga audio ne kiraga olukwe lwonna DP lweriko mu NUP. Ne kifutyanga kalulu k'abavubuka. Ne tulwanagana n'ekisajja ekyo ne audio ne zirinkinga. Ekisajja ne bukya ku macanga mukiwadde kaadi. Olwaleero ekisajja kye kitufuukidde ebbereje. Olwaleero ekisajja kitufuukidde kiwumba tutu kitufuukidde kitufudde abatategeera. Olwaleero kiri ku Joel Ssennyonyi kiri wali kipamapama. Kiri wali kisesemera Joel Ssennyonyi. Olwaleero twakwata obubwa ne tubweyolera. Olwaleero bwe butuluma entegateega. Kino kimbwa kakembo tekamwa. Ekisajja tekyagalangako NUP. Tekyagalangako Bobi Wine from day one. Bimanyi DP yeyina amagezi yetegeera. DP yeyina okulembera ku opposition. Naye ekisajja kyatulagalo from the start. Tuve ku bana badde babikkirira. Naye kino kyo kyatulagalo from the start. Ne kivulunga kalulu kafa akabavubuka. Odi yeyo nelinkinga netambula. Olwaleero ekisajja kye kituliko kye kitutema enteegateega. Olwaleero ekisajja kitufuukidde ekizibu. Okibuuliriza. Naye nze ndi wano okubakakasa. Mweyongera kweyambula. Mweyongera kweyambula. Temugenda kusobola. Temugenda kusobola. You know. Mumulyawo monga ulira Ssennyonyi amukutteko. Mulese kya biliyoni ekikubye. Ssennyonyi asigadde ayimiridde. Mumukanze kanze asirike. Ssennyonyi asigadde ayimiridde. Ekyo tekibamalidde. Kati mumanyi eneggulu gye tuzze kakati katuyiseewo kino. Ekisajja ekikulu kirumu ne kituula nga waliwo interview akijjako interview endabiro lead of opposition tolonde mulonde. Lwaki tewagireeta nga Mpuuga ye lead of opposition? Lwaki tewagireeta ku budde bwa FDC? Lwaki ogirese kati ku NUP? Bamala kujjako Mpuuga ne batuuzaako Joel Ssennyonyi. Nolyoka olaba nti leader of opposition takwatagana naffe. Joel Ssennyonyi teyakera ku makya n'asalawo. N'asalawo n'agamba nti tusazeewo tetugenda genda ggulu. Joel Ssennyonyi yayita shadow cabinet. Joel Ssennyonyi yayita shadow cabinet. Bulungi nnyo. Bino ebisajja birumu Joel Ssennyonyi abadde ayitanga wano eno meeting. Okusinkana okutuza meeting za opposition. Bino birumu nga bye bimobilizinga. Ababaka opposition obutagenda mu meeting za Joel Ssennyonyi. Ekisooka kye bakola Joel Ssennyonyi mutemako budget. Mpuuga yafunanga 4.5 pa year. 4.5 billion.
muri mu official leader of opposition. Joel Ssenyonyi olwalera afuna 2.5 billion mu official leader of opposition. Luli Mpuuga ya facilitating nga ababaka ba opposition n'abatwala ku Munyonyo conference ne bapama ne bafuwa ne banaabira mu bibafu tabu ne bafuna bana abatunzi b'ennyama bali abamalaya ab'ebbeeyi aba Ethiopia ne babaleetera aba Ethiopia abatunzi b'ennyama abasambi b'amakati baba wa Ethiopia buli mu Ethiopia buli mutwe buli kira agenda twala 5 Eze sente bwezidi mujje mutule mu conference ku Munyonyo conference mubere tubere mu ne retreat ka 4 days kamu kitundu kagwa allowance buli kiro kye mugenda osula wano kamu kitundu ne bibereyo kyovola ku Mpuuga byajjulanga nga bingi. Joel Ssenyonyi bwatuuka oyo mukodo tavaako kasente tetulina kye tukimayeeyo ayogeza malusu tovola kalulume bayiga kaganye ina Buganda kokasi wano Buganda kokasi Joel Ssenyonyi alete nukabuza Buganda kokose yambye eki ku opposition wano ku nsonga ze tuline zituluma wano Buganda kokase vaayo ddi Buganda kokasi bombo kilati wakalya Buganda kokasi Obusajja bulwanye Joel Ssenyonyi bumaliridde yakajambya bufuzi atutegerera atya oyo atasoma betwasoma tuli baana b'abakungu bakitaffe bategerekeka tuva mu family zitegerekeka tuli bannaddini nnyo abakatuliki bayimiridde naffe menga yimiridde naffe kati Bobi Wine atalina wasimbye makanda atutegerera atya mu byobufuzi. Maama Katonda gwe yawadde n'ennume ezaala mwe bonna na Uganda baabalekawo ne batunulira omuyaga nyina ffe gutusinga Bannayuganda gotosinga njiddamu Bannayuganda gutusinga obusajja buno butuwaganyandiddeko kakati tebukyatutya butyanita Amongo ne Museveni lwaki bukimanyi nti ffe tetulina magezi ffe tetutegeera tetulina maanyi obusajja buno tubuwadde nnyo amaanyi obusajja buno butufubbattalalako obusajja ne bukola nonsense ne bukoma weno muffe ne tukuba engalo ne bukoma weno muffe ne tubuwa obuzindaalo ne bwogera Museveni buno obusajja ali mubukozesa lw'abantu babuliko Museveni tayagala buno obusajja era tabwetaaga buno obusajja abwetaagako bantu bano n'abantu bwe babuvaako buno obusajja tebuba bwattunze eri Museveni kwa Museveni kasita abantu bakukyawa ne bakuvaako nga naye akwesonyiwa Oba tokyalina mugaso gyali niyo obusajja butuwaganyaliddeko naffe tusirise tulinga zimmome ako kalumu kandikomyewo mu constituency ako kalumu mwandikazzemu ne mukawa akazindalo kogere mu constituency kalumu ako kandizzemu okubeera ku mukolo gonna nti mukawa akazindalo kwogera obwo busajja yaffe wane Kawempe tokola nonsense fe wane Kawempe waffe tokola nonsense Kawempe waffe wokolera nonsense constituency tojiddamu kebe north kebe south munyaga mu Baraka lwe yakola nonsense bamufubutula emisinde mu Kawempe south awo n'ekimotoka kye n'emiggo gabaji olwaliro Kaziwe Bashiri Mbazira yafuluma constituency tali mu Kawempe south talina mu maka yagafuluma lwansonga yali tajja kugalinnya yali tajja kutambula mu constituency omwo. Yes, ewaffe no nonsense Kawempe republic yaffe no nonsense oyo lumu singa abadde Kawempe waffe yandibadde adduka mu constituency Emwe obusajja bumanyidde Bannayuganda obusajja buli ku Bannayuganda bufootola busiimetosi lwansonga buyina kye bweyuniriddeko buyina kye bwesigulirako
Museveni nanita amonga abumatiza nti atujja kukola Kayunga style. Mmwe muleka obusajja buno ne bugenda ku ballot paper. Mmwe bannayuganda we muleka obusajja buno ne bulinnya ku ballot paper. Unless nga munalwanira ku polling stations. Unless nga munakakuuma. Buno obusajja mulina kubutandikako kati. Buno obusajja mulina okububuza emirembe kati. Nga tetunatuuka ku nomination. Bugenda okutuuka ku nomination okutula ku nomination wali nga Museveni naye amanyi bagenda defending nga bagenda okubbira. Nga akimanyi bulungi nnyo bagenda okubbira kubanga Museveni naye tabbira munafu. Museveni naye abbira w'amaanyi. Kati buno obusajja mulina kutandika kati okutambula message nti tebukyalina buganzi mu bantu. Kagenda okutuuka ku ballot paper ndi kagenda ku nomination nga Museveni ategedde waagwa. Museveni tayagalanga ko munafu. Museveni tabbira munafu. Kyovola abateeka mu sente nnyingi nnyo balaga obuganzi mu bantu. Buno obusajja bugenda kutegeka emipiira. Simanye honorable Cap. Honorable Gundi. Obukolo bwa Nigina. Buno obusajja. Buno obusajja buno. Buno obusajja mulina kubutandikako kati. Buno obusajja mulina okubukomyawo mu bulage nti ffe tubayinako amaanyi so si Museveni. So si Anita Amongo. Naye obusajja ne bugenda ne busaasanya ssente y'omuwi w'omusolo. Obusajja abugambako gwe buvuma gwe bufuula fala gwe bufuula omusiru. Ne bukoma weno mu bantu bumanyi tabalina kyabagenda bukola. Bafunayo obukondikonde obwabwe abeeyita bapolitika ino mmo. Bugenda kwogera nonsense bwevayo ababuwolereza ababudifere. Yayogedde kituufu nnyo. Era kyakola kyekiriya. Gyo era tamanyi kuzanya byabufuzi bya kisajja kikulu. Mario nangambye tuli basiru. Nnyo. Abasajja batumanyidde lwaki. Naffe tulaze nti ffe tetulina amakulu nnyo. Obusajja ne kabeerawo ne koogera nno. Buno bwa bedi bwanika. Kano ka bedi, kano kamuzeeya abedi, kano kamuzeeya abedi, kano kamuzeeya abedi. Ne koogera nonsense ne kadda kimanya kabonera. Ne kaddayo. Buno obusajja obwetadde mu layiti. Buno obusajja obubeerawo ate munneeyo obuba bugenda kwogera nonsense busooka kweyanjula nga bwa NUP. Kano kakaziwe Bashiri Mbaziira. Ne mu constituency kafubutukamu kaddukamu. Ne ku parliament tokalabanga koogera. Ndoza tubale emirundi esatu. Newe kabadde eggulu kasose kweyanjula nze wa NUP. Nokagamba oba oli wa NUP ku kitebe wakalinnya emirundi emeka kubajanga bakulonda bukyanga olayira. Wali nyeke kavule gwe. Gwe yabedi oba weyanjulanga wa NUP. So si kibiinacho kiwalimu. Lwaki tojja ku kitebe kya NUP? Wasemba ddyo okujja ku kitebe kya NUP. Gwe Jimerwanga. Gwe Kagabo Twaha. Uwa bweyanjulanga bwa NUP. Abaana b'entebe. Lino limbwa kakembo teka mwalino. Dino. Mwana b'entebe nga you embrace this nonsense. Buno obusajja bukutu opposition yonna bugitunze wajje no Museveni. Tetulina opposition kati. Ngwate omuntu wakeera kumacha n'akugamba nti ku ludda lwa opposition mugenda kulonda loop. Kitegeeza mugenda kulonda. Buno obubaka bwa opposition obusinga bugulegule bwonna bunaku mu mitima. Ne bwola obuludde mu parliament bwakamalamu emyaka 15 emyaka 10 bukulaga bukyayagga. Bukulaga milioni 5 zibumalamu. Bukulaga nti bwo bukyali after nnyo sente. Katulwaliro gwe opposition obo kyalina opposition ki nga lead of opposition loop. Mbwa aba opposition be bamulonda. Bano Museveni bakera ku matana agula. Olwalero nupo ina ababaka 5 abali ku alalyo inako ababaka 2. Ng'okeera ku machandi nupo ina majority. Ere jasigaleero ndewa bana abanaku. Bana amasa agabali mu ngalo. Bana abenkwe. Bana abenkwe bano.
Ngu gamba nupu n'ababaka 57 tolina 57 olina ababaka 10 ebyo nabyo olina mu biwongole kwebikirira bwebikirizi ebimu nobiranga bize ku place ekavule kwebikirirako katula kebisse abantu bano Uganda tuzuukuke ground eyogere. Yes, it's high time ground eyogere. Okwogera twogedde naye we need actions. Okwogera twogedde we need actions. Njeddamu we've spoken. Nze nkozeseza platform yange n'okuyisaawo message kati neetaaga ground. Twetaaga ground eyogere. Muzuukuke bannayuganda, muzuukuke. Abantu bano beesunsudde ensi bategedde luli babadde beekweka naye katulwa leero nupwe bakwambulidde. Nupwe kwambulidde abantu bano. Fe bulijjo attention tugitadde ku NRM. Naye ate tulina ekizibu ky'abaana ababadde mu opposition abeefuula opposition nga balwanira bifo. They are defending positions. Abo betutandika nabo anti beyita opposition. Twagala kale tulabe nga kulaale zaabwe ku mikolo gyabwe bagadingibwa abantu. Bagadingibwa basirikale nga Museveni yabawa security. Yes, twagala okubawulira buli eyeyita opposition ng'asaba Museveni security. Awe ensi etegeere nti ate oweyita opposition ate bakuuma ng'oli mukozi wa Museveni. Period. Don't joke. Tulina obulumi mmwe bantu mmwe. Tulina obulumi. Bamaama bafa. Tuwali ddagala. Kampala afaanana nga Togero. Accident zeeyongedde ku makubo. Obusajja buli mu parliament bwegabira musimbi. Bulya. Imwe. Livingstone angaye live onikonka. Oli kumpya 5. Mwe baboyi mumenke mwe bannayuganda tumenke okwogera twogedde it's time for actions. Tewabaddemu akusirwa lyoko n'ogamba nti Museveni mwamuvaako. Mpuuga Museveni. Etwa period. Mpuuga Museveni. DP Buloko Museveni. Get it from me. DP Buloko Museveni. Nkakuddiremu. DP Buloko Museveni. Buli pioneer ali mu DP Buloko Museveni. Abamu butula bwebisse tebanneeyanjula. Aba bakyasirise balina interests zaabwe ziba protectinga. Opposition olinemu NUP olineji njiddamu. Opposition olineji Mune kwasaji nulyande mbadde temubategeera ne kati beeyambodde. Omunakenya omubaka ayogera nonsense n'akomawo mu bantu. Kenya bana abafa batupamanako ne bakomawo gye tuli. Bana aboogera bogasi. Aboogera bogasi ne bakomawo gye tuli.
nze that's the technique. Ground eyogere. Ground eyogere. Bano Museveni n'atandika okulaba abasajja be nga babafuutula mu zi constituency. Olowooza baba kyalina amakulu? Baba kyalina amakulu bano? Akasajja ka Museveni newe kagamba opposition sirinawo. Kali kamatirivu nnyo. Nakakimanyi bulungi nnyo. Olwaleero Museveni yejjusa ne political funding. Kyova olaba olwaleero badde ofunanga questions, statements, arguments ezikugamba nti ate muvuganya Museveni nga yabafandinga. Nti Bobi Wine Nuupu evuganya Museveni kyokka Museveni yagifandinga. Ezo statements obadde oziwulira. Weebuuze lwaki emabegako wali ku FDC ku zi DP zino obadde towulira such statements. Lwaki such statements oziwulira ku NUP nenga sente zino political funding zibaddewo 15 years back. 10 years back eza iPod nazo zibaddewo. Naye olwaleero weebuuze, ask yourself, weebuuze ogambe. Lwaki ku NUP olwaleero attention eteekeddwa nnyo ku ssente zino eza political funding eziva mu consolidated fund on orders of electoral commission? Lwaki ku NUP ziteekeddwako nnyo amaanyi mangi? Wawulidde Betty Kamya yakugamba ekitebe kye Najja Nankumbi bakyesonda naye nga ssente zijja. Yakugambye atya? Nuupu ye kugamba yasooka okukozesa ofiisi za People Power ekamuukya. Bobi Wine n'azibawa bakozeseewo. Nuupu neerwana egula ewaayo. Ng'ereetoola ku ssente ezo ezijja. Okiwuliriza? Naye gwe weebuuza abasajja bali kiki? Essente badde ejjanga nga teriikaka. Bakola bya accountability byabwe ne basindikayo. Museveni tateekako n'amaanyi. Kubanga bamanyi ssente wezijja nga badde waka bali ebicepere. Ssente wezijja nga bagenda bazimba makalina. Okiwuliriza? Nuupu yokka ye kibiina ky'olina ekirina ofiisi ya welfare. Ng'ekola ofiisi ya welfare nga weeri nga ne budget eri stipulated. Nti waliwo abaana abakwatiddwa nti ye. Legal team weeri nti ye. Waliwo abaana family z'abaana basibiddwa nti ye. Abaana babasibe badda ku masomero nti ye. Ngeyo Nuupu erina office namba ya welfare. Ezo ssente zonna zifubutuka wali ku political funding. Kati Nuupu ebalabisa. Nuupu ebafudde ekitakasa. Okiwuliriza? Ne Museveni naye akooye. Era anytime toweewuunyanga political funding bagijjeewo. Gwe kali akabuuzo kabadde weebuuza n'ogamba nti Museveni mumuvuganye. Museveni yakakola kagenderere. Era abadde akiwagira nga akyagala. Lwansonga before Kyagulanyi Ssentamu. Before NUP. Museveni adde tasaba na accountability. Naye olwaleero for the first time walabye nga Electoral Commission efulumiza Auditor General afulumiza accountability ya financial ya yebibiina oguwedde ne bagifulumye ne ku internet. Wali ogirabyeko ddi? Before Kyagulanyi wali ogirabyeko accountability? Wali ogirabyeko? Olwaleero ku NUP lwaki wagirabye? Nibakusinikira babbowe ne batandika okugamba abamu ne bafekinga no fakinga. Kati wano bagamba ekitebe kya NUP bagulawo miliyoni 2 kyokka Nyanzi agamba bagulawo 1.4 billion. Weebuuze ku biina ebirala lwaki ebibadde tobiraba? Lwaki obadde tobiraba? Kakati no ne Museveni kimuyinze kubanga Museveni mumumanyi. Museveni yakera naggalawo ekintu kasitalaba nga kimumalako emirembe. Kati Museveni naye atuuse ku extent egamba ate nze approving akasente akajja mu bibiina by'obufuzi ate Bobi Wine kwali.
Bobi Wine kwali mu kuncha Bobi Wine kwali mu wadda amanyi ero jakira ku machango uli ya political funding ajijewo ngene ye ajijewo kiwuliriza bulungi nnyo ngevuddewo kino mbadde nkuletera argument y'abali abadde bakugamba nga nti ate ovuganya Museveni ate yakufundinga by the way for the starters eyo sente ya mwi wa Musolo si ya Museveni. Museveni is just a custodian. Museveni is just a custodian. Eyo sente ya mwi wa Musolo okitegeera kasita twa joining a multi-party politics for the past 15 years. Yes. Ize sente ziyina okujja. N'ennupu ezikozesezza bulungi maximum muli ate nga focus yayo eri ku General Museveni kati ekyo Museveni takyagala. Kakyetaaga. Luli abadde azibawanga ne bagenda ne bali ebicepere. Gobadde owulirako nti kakati FDC, DP, ebibiina ebirala munnaye kati byemobilizinze. Office z'aba Secretary General z'ebibiina ezo badde oziraba nga akaluluka n'atera otandika. Ne office ya Secretary General ya NUP eri active. Office ya Secretary General wa NUP eri active. Okuva NUP we ya introducingibwa. Bwe ya unveiling-ibwa. Office of the Secretary General ya NUP is active 24/7. Ekyo nno omubiina by'obufuzi wano ku opposition kiralamu. Nupu kati yaguze emmotoka yazireese. Zaba regional coordinators. Ye Central, ye Buganda, Eastern, Western, Northern. 4 regions. Gowebuze ebine ebirala sente tezibadde ewaawo. Kyogamba Nupu yefunye nnyo ennyingi. Abalwadde tebafuna. Goza kye kifula Nupu ey'enjawulo. Mwe. Era mbasaasidde mwabalowooza nti mulwana NUP. Nupu kibulanketi. Nupu it's just kibulanketi kireyingira People Power Movement ground wekyangira ne Museveni. Kino kye natulowa ne mbagamba People Power Movement tevangawo. People Power Movement yafuna just shield. Naye we've failed to utilize this shield. Nkitwafuna ngabo NUP ngabo eri People Power. Wakiwuliriza bulungi nnyo. Tevangawo. Alanga kadi Rasta muzibu. You don't know the Rasta. Man. Rasta is the different. So different. Rasta watabu. Goyinza okumulabanga fala mufu mugazi oyo mwana afukudde buli wamu tataliza buli wamu afukuddewo ebirala mwewaffe nabagamba ono Bobi Wine agenda kyusa politics we Uganda, agenda kunyiisa bannabyabufuzi bammwe politics, agenda kukeeta bannabyabufuzi bammwe bayinomo. Bobi Wine agenda kubakeesa politics. Ndowooza obwangu obulabe bwe batandisizza. Mpuuga eyakulirako boycott n'afulumya ababaka batuule wabweru yakedde ku makya n'anenya Ssennyonyi okulira mu boycott. Mpuuga eyafulumya ababaka ne batuulako ne ku madaala wansi ku paalamenti
ne bagamba tetugenda kutuula mu parliament eno olwaleero yanenyeza nnyo Ssenyonyi okugaana ababaka b'opposition okugenda eggulu. Ogenda eggulu okubudaabuda. General Museveni ndabyeko awo Ssemujju Nganda nga naye agezaako justify. Omanyi nabagamba ba Ssemujju Nganda. Ssemujju tulina mutuma Ssemujju. Ssemujju dalingi Wanita Amongo Sseba agambye omanyi kaleese etteeka era ndabyeyo empungulu ezikawagira anti anze mbakuba leader of opposition Joel Ssenyonyi nandibadde ngenda eggulu. Bwe nandigenze eggulu nenkunga babaka bannange ne tugula enjeyo ne tugenda mu kibuga ky'eggulu ne tuteekawo embeera. Bwe tuteekawo embeera poliisi ya Museveni netusalako netukwata netusiba awo olutula ne tuba nga tuluggadde. Tulwanyisa nsaasaanya. Bwana Ssemujju Nganda Joel Ssenyonyi alwanyisa nsaasaanya. Era ensonga yazitebolinga bulungi nnyo lwaki tayagala genda mu regional sittings eza parliament. Nsaasaanya. Nabyeye abamu abayita opposition bannankyukakyuka nti Ssemujju Nganda yasaana wa leader of opposition ategeera bulungi. Neŋŋamba nnolaba bano babakwata obumbula. Babakwata